Whatever Jesus wants to do in your life, buli Yesu kyagala okukola mu bulamu bwo He wants it to be permanent. ayagala ku nkomerera byonna kibe kya lubeerera Because He wants you to testify forever. kubanga ayagala ojjulira emirembe gyonna. Wali kinyiza Katonda There's nothing which annoys God nga okaddiwa as you to get old nga wakyaliyo ensi ey'okulya. when there is a land to possess. Humble yourself. Wekakkanyeeko. Tobiteekamu ntondo. Don't be notorious. Si be baakwafuwasa. They never brought poverty Si on be you. baaleeta ennaku yo. They never brought your Si be sorrow. baaleeta ebizibu byo. They never brought you problems. Toyombesa bayombese. You quarrel with them. Beetowalize. Humble before them. Ky'otalina tokirina. What you don't have, you don't have. Yogerako nabo bulungi. Speak with them well. Balikuwa ky'otalina. They must give you what you don't have. Balikutwala gy'otagendanga. They Balikwetikka. must carry you. Balikutwale wali They Yesu. can tell you Jesus. Balikuyamba. They can help you. Balijjako They ebbaati. can take away a Bayinza reality. okuggyirako They ebbaati. can put the Ne roof bakuyisaamu. and make you Naawe n'olaba ku use Yesu. the roof and Yesu Jesus. n'akuwonya. So Jesus can hit you. Iwalo nga njogera ky'oli. You Bw'olisobola okwewangula, never overcome yourself. tewaliyo lutalo lulikulema kuwangula. No battle which you will never overcome. Gamba nti amiina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Oyinza okwetuulirako. The Bible says if you continue Bayibuli ega nti bwe buneeyongeranga in my word, bwe bunaanyiikiranga mu kigambo kyange then you'll be my disciples, and my disciples indeed. munaabanga bayigizwa bange era bayigizwa bange ddala. Glory be to God. Kitiibwa tukiwe Katonda. So whenever we continue into God's word, Buli lwe tunyiikirira mu kigambo kya Katonda, the result is ebivaamu biri nti we become his disciples indeed. tukakasibwa mu kubeera abayigirizwa be. That is John 8:32. Oyo nno Yokaana 8:32. There is what we call disciples, Waliwo abayitibwa abayigirizwa, and there is what we call disciples indeed. ne wabayo n'abayitibwa abayigirizwa abaddala. So I'm just wondering who you could be.
kati neewunya oba ggwe ogwa mu baluwa Are you a disciple oli muyigirizwa or a disciple indeed? oba muyigirizwa owa ddala? Disciple indeed are those that say it doesn't matter what. abayigirizwa abaddala be babagamba si nsonga ki ekibaddewo, For them, they are determined to follow. bo baba bamalirira okugoberera, And they are there to follow all the way. era bo bagoberera okutuuka gye binaakoma. John 8, Yokaana 8 31 say. tuve ku lwa 31. Then said Jesus to those Jews which believed in him, Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti, that if you continue in my word, bwe munywerera mu kigambo kyange, then are ye my disciples indeed. nga muli bayigirizwa bange ddala, And ye shall know the truth, era mulitegeera amazima, and the truth shall make you free. n'amazima galibafuula baddembe. Jesus told those that had believed on him, Yesu ng'agamba abo abaali bamukkiriza, not the non-believers. si abatali bakkiriza. He's talking to those that had believed on him. Ayogerako abaali bamaze omukkiriza. If you continue, Bwe munywerera, ladies and gentlemen, bassebo ne bannyabo, salvation is something to do with continuity. obulokozi kintu ekyetoloolera ku kunywerera n'okunyiikirira. It is not a one-day thing. Si kye kintu ky'okolayo ekintu kimu mulundi gumu. You don't just get saved on one day and then it ends there. Tolokoka ku lunaku lumu ne bikoma awo. And you don't remember when you last attended the Bible study. Nga tojjukira lwe wasembayo okutuulako we wasomeseza Bayibuli. And you don't remember when you last attended the prayer group. Nga tojjukira lwe wagendako mu kibiina ky'abasaba. And you don't remember when you last read your Bible. Tojjukira mulundi lwasembayo okusoma ku Bayibuli yo. Salvation is not like that. Obulokozi si bwe butyo. Salvation is about and empowered by Obulokozi continuity. butambulira era buddizibwamu amaanyi mu kweyongerayongerera mu ekyo ky'olina okukola. Salvation without continuity becomes religion. Obulokozi ewatali kunywerera na kweyongerera mu bya Bayibuli bifuuka ddiini. When you miss this beat of continuity, Bw'osuba ennyingo y'okunyiikirira, then whatever you are in, it turns to be a religion. olwo nno kye wayingiramu kifuukira ddala eddiini. That is why we are seeing the word continue here. Y'ensonga lwaki tulaba ekigambo wano okunywera. You cannot be a disciple Tosobola kuba muyigirizwa when you miss this beat of continuity. bw'osuba ennyingo eno y'okunywerera n'okweyongerayongera. And remember, Jjukira, we are all called to be Jesus' disciples. ffenna twayitibwa kufuuka bayigirizwa ba Yesu. We are supposed to be disciples. Tuteekeddwa kuba bayigirizwa. First day you get born again, Lunaku lwasooka okulokoka, you just become a believer of Jesus Christ. kwolwo wafuuka omukkiriza owa Yesu Kristo, You become a child of Jesus Christ. n'ofuuka omwana eri Yesu Kristo. But as you go on, Naye gy'okoma okweyongerayo, God's expectation is for you to become a disciple. okusuubira kwa Katonda kuli nti gwe ofuuke muyigirizwa. That is what God expects us to be. Ekyo Katonda kyatusuubira okuba, Not believers at all times. si kubeera bakkiriza emirembe gyonna, Day in, day out. ku makya n'olweggulo, Monday to Friday. balaza lwakutaano, January to December. January gwa 12, 10 years in salvation. myaka 10 mu bulokozi, Still just called a believer. nga bakyakuyita mukkiriza, A child. omwana, Child in the Lord. mwana wa Mukama. And some people enjoy that. Abamu bakinyumirwa ekyo. How many of you are children of God? Bameka nga muli baana ba Mukama Katonda? Let me see children of God. Kandabe abaana ba Katonda. Now can you imagine? Kati fumiitiriza ku ekyo. I don't blame you. Si bannenya, But God wants you to grow naye Katonda abaagaliza okukula from that level of being a child okuva ku ddala ery'okubeera omwana, to become a son and a daughter of God. ofuuke mutabani era muwala wa Katonda. Because children, Kubanga abaana they have limited access even in the house. bakugirwa ku biki bye balina okusemberera ne mu nnyumba. Children always have got limited access Abaana bulijjo bakugirwa ku biki bye balina okutuukako. because they are children. Kubanga baana, You cannot allow a child to start your Mercedes Benz. toyinza kukkiriza mwana akoleeze Mercedes Benz yo. But you can allow a son
to drive it. naye ate omutabani ye omukkiriza n'agivuga. You cannot allow a child to come to you and say, Daddy, I want to get married. Toyinza kukkiriza mwana wo kujja kugamba taata njagala kufumbirwa. But when it is the son saying it, naye bw'aba mutabani yakyogera, the son said, Daddy, omutabani agamba taata I feel I want to get married. mpulira nno kituuse nfune omubeezi. That one is acceptable with the son. ekyo kikkirizibwa eri abatabani. But would you allow your child to say it? naye oyinza okiganya omwana wo omuto akigambe. Would you allow your child to say that? oyinza okiganya omwana akyogere. That is why ensonga lwaki some people abantu abamu are limited bakugirwa to touch certain things okukwata ku bintu ebimu as long as they are children. kasita baba nga bakyali baana abato. They are restricted bakugirwa to go on certain levels, baziyizibwa okugendako ku madaala to agamu, access certain things, okubaako ebyo bye basemberera, to become certain things, okubaako bye bafuuka, to do certain things, okubaako bye bakola, to be used in certain things, okukozesebwako mu ngeri ezimu as long as they are children. kasita baba bakyali baana It abato. is my prayer kwe kusaba kwange for you gwe to graduate okule from being a child okuva kuba mwana to become a son ofuke omutabani and a daughter era muwala wa of Katonda the Most High God. gwasobola okwesiga. Can I hear somebody say amen? gambako amiina. Then from there, okuvaawo you start to graduate. otandika okula. You know, when you become a son, omanyi bw'ofuuka omutabani that means you are now becoming a disciple. kitegeeza olw'ofuuka omuyigirizwa. Disciple qualifies to be a heir. omuyigirizwa agwanira okufuuka omusika. Disciple comes from another word. omuyigirizwa kiva mu kigambo ekirala It's called the discipline. mu kyolungereza kiyitibwa mpisa. Disciple comes from a word called the discipline. omuyigirizwa ye muyigirize oba omugunjule. Now, why were they called disciple? lwaki baayitibwa abayigirizwa? Because they had walked with him, kubanga baali batambudde naye imitated him, ne bamugeegenya, watched him, ne bamutunuulira, got to know what he loves ne bamanya by'ayagala and what he hates. ne by'akyawa, They got his discipline. ne batwala empisa They ze, got to know ne bamanya that at this time he does this. ti mu kiseera kino akola kino, At this time he does this. obudde bwe buti akola kino, On this day he wears this. ku lunaku bwe buti ayambala kino, This time he sleeps here. kati ate wano ku luseera bwe kiti yeebaka wano, This is what he likes. kati bino by'ayagala, This is what he doesn't like. bino byo tabyagalira ddala. They started to imitate him. ne batandika omumugeegenya, They took on his discipline. ne balyoka bambala empisa ze, They started to eat what he eats. ne balya by'alya, They started to dress the same way he ne dressed. bambala nga bw'ayambala. Time came. ekiseera kyatuuka People could see these disciples, abantu bwe balaba abayigirizwa bano and they failed to know the difference between them and Jesus Christ. ne batandika okulemwa okwawulawo wakati waabwe ne Yesu, They started to resemble. kati nga bafaanaganira ddala. That is why yensonga lwaki arresting Jesus was not an easy job. okukwatibwa kwa Yesu tegwali mulimu mwangu. They had to pay someone. baalina kusooka kubaako gwe basasula. They had to pay a man called, one of the disciples called Judas Iscariot. baalina kusasula omusajja ayitibwa Yuda Esikaliota, And they gave him some pieces of gold, ne bamuwa ebitundu bya feeza actually 30 of them. 30, And his commitment was, n'omulimu gwe gwali guno, his assignment ekkatala lye lyali bwe liti, was to point at him, identify him by kissing him. kwali okumubalaga okumujja mu bayigirizwa ng'amunywegera. Because time came in only 3 years. kubanga ekiseera kyataka mu myaka 3 gyokka These disciples were dressing like Jesus, abayigirizwa nga bambala nga Yesu, talking like Jesus. nga boogera nga Yesu. You know, when you happen to rub shoulders with someone and you get so much acquainted to him, you start to talk like him. omanyi bw'obeera ku lusegere lw'omuntu n'obeera nga mwogera mwenna munyumya mwenna otandika okwogera nga bw'ayogera, Especially someone you believe in. naddala omuntu oyo ng'omukkiririzaamu, When you believe in his ideology, nga n'endowooza ze okkirizikiririzaamu, when he becomes your big best friend, kasita afuuka mukwano gwasinga, you start to look alike. mutandika okufaanagana. So that's what happened ekyo kyekyabaawo with the disciples of Jesus. ku bayigirizwa ba Yesu. They started to dress like him, batandika okwambala nga ye, have some haircut like him, nga n'enviiri bazisanirira nga ye, comb like him, nga n'ozisala bazisala nga ye, walk like him, nga batambula nga ye, dress like him, bambala nga ye, which gave the Sadducees
and the Pharisees a hard time to identify who this guy was. ekyawa obuzibu abasaddukaayo n'abafalisaayo ne bakabona okuzuula omusajja gwe baagala okukwata yaliwa mu bo. They had to pay someone from within kyabatwalira kusasula omuntu ali munda mu bo who promised that he would identify him by kissing him. eyabasuubiza nti nze nja mubalaga bwe nti nga munywegera. Yet Jesus was a city guy. kyokka ate nga yesu yali munnakibuga, He was always there in the city. yabeerangayo mu kibuga, He was a public figure. yali muntu amanyiddwa mu bonna. It would have been easy for them to do it without even paying nobody. kyandibadde kyangu omumukwata nga tebaliko ne bamaze kusasula. But these people who had worked with him, naye bano abaali bakoze ne batambula naye, walked and worked with him, baakola naye ne batambula naye, took his discipline. bayambala empisa ze. When somebody becomes your friend, omuntu bw'afuuka mukwano gwo, you come to a level where you have no choice, otuuka ku ddala nga tokyalina kyakulondako, but where you take his discipline. naye ng'olina kweyisa nga bwe yeeyisa. You start to do things the way he does them, ebintu otandika obikola nga bw'abikola, talk the way he talks, oyogera nga bw'ayogera, live the way he lives, obeerawo nga bw'abeera, enjoy what he enjoys, onyumirwa by'anyumirwa, eat what he eats, olya by'alya, dress what he dresses, oyambala by'ayambala, match colors, nga ne langi zikwatagana. discipline, mpisa, discipline. enneeyisa. Hallelujah. Haleluya. Those of you who are not married, eri mmwe abatannaba kuba bafumbo, the day you will get married, olunaku bwe muliyingira mu bufumbo, you will realize mujja kuzuula that you've got a lot to change. nti mulina bingi ebyokukyusa. You find yourself changing to certain things. weesanga ebintu ebimu bikyusizza. The moment you realize kasita onaakizuula this is what he doesn't like, nti kino ky'atayagala, this is what he likes, kino ate kyo ky'ayagala, this is what she doesn't like, kati omukyala no kino takyagala, this is what she likes, ate kino kyakyagala. then you get away with whatever doesn't make sense, kati olwo ojja kwejjako buli ekitakola makulu, and you bring all your interests together, olwo mulyoke mukwataganye buli omu by'ayagala, and you come up with one vision. mulyoke muveeyo n'okwolesebwa kumu. Can I hear someone say amen? kampulireko agamba amiina. So these people, abantu bano, one of the reasons why they were called the disciples, emu ku nsonga kye baali bayitibwa abayigirizwa, it is because kyali lwakuba the city watched them. ekibuga kyabatunuulira They were like Jesus. nga balinga yesu. Actually, the Bible says in Acts of Apostles bayibuli eyogera mu bikola y'abatume that even when Jesus had already gone, nti ne yesu ng'amaze okugenda, they looked at them baabatunuulira and they were like Jesus, nga balinga yesu, resembling him, nga bamufaanana, doing things the same way he was doing them. nga bakola ebintu mu ngeri y'emu engeri gye yabikolanga. If you have been with Jesus bw'obanga obadde ne yesu for some years okumala emyaka egiwera, and you fail to do things the way he does them, n'olemererwa okukola ebintu nga bw'abikola, talk like him, okwogera nga bw'ayogera, behave like him, okweyisa nga bwe yeeyisa, hate what he hates, okukyawa by'akyawa, love what he loves, n'okwagala by'ayagala, then you have a big problem. obaako nno ekizibu oba ezzibu. One of the things that is expected of you, ekimu ku bintu ebikusuubirwamu the moment you come to Jesus, kasi tojja eri yesu after a very little time, nga wayisa akaseera katono nnyo, you are expected osuubirwa to behave like him, okweyisa nga ye, walk like him, okutambula nga ye, love what he loves, okwagala by'ayagala, hate what he hates. n'okyawa ne by'akyawa. The moment you do that, kasita okola ekyo, you don't only become a disciple, tokoma kufuuka muyigirizwa kyokka, but you become a disciple indeed. ofuuka omuyigirizwa wa yesu ddala. Ne bw'omusala omusaayi gweyika Yesu, even if you cut him a cut, the blood comes in Jesus' form. tolina kyomuwa ne kimujja ku Yesu. You can give nothing to him to drift him from Jesus. Yanywa Yesu n'amutamiira, ne bw'omujja mu tulo n'omugamba nti kikyokkiriza gamba Yesu. He drank Jesus and he got drunk of Jesus. Even if you wake him up from sleep and you ask him, what do you like? He says Jesus. Ne bwe yeekoona alayira Yesu. Even if he stumbles on a stone, he vows Jesus. Yesu gw'alayira. It is Jesus out of the mouth. Waliyo abalokole n'abazibu There are some difficult born agains. nga yeekoona n'akubawo awo ekigambo bannaye ne mwewuunya. He can get stumbled on a stone and he spits a word which will marvel you. N'ogamba bannange oba ekyakijjeewa. And you will query yourself, from where did he get that word?
n'abeetondera bwetondezi naye ng'akikubyewo Afterwards he apologizes, but he has spoken it. yeekonda bwe agandi ebbaafu He starts saying, a Benson. n'omugamba naye mulokole obadde ki He said, born again, what's wrong with you? nagamba ne mu nsonyi oba ne yesu ansonyiwe He apologized, please forgive me, even Jesus forgive me. n'omanya ndi kati oyo Then you know tannabeera muyigirizibwa ddala he's not yet a disciple indeed. leero abeera wano Today is here, leero ali wano the other day is here, ku sande ali on wano Sunday is ku here, mande ali on walala Monday is another ku side, lwokotaano ali nammwe on Friday is with you, ku sande ali on walala Saturday is with other people. n'omanya ndi muyigirizwa They take him as a disciple, naye tannabeera muyigirizwa but ddala. not yet a disciple indeed. On the day Jesus was arrested, Ku lunaku Yesu kwe yakwatirwa, some disciples proved just to be disciples, abayigirizwa abamu beeraga okuba abayigirizwa kyokka, and some others proved to be disciples indeed. ate abalala bo ne beeraga nti bo bayigirizwa ddala. When the Pharisees came to arrest Jesus, Abafalisaayo bwe bajja okukwata Yesu, 8 of the disciples took off. 8 ku 11 ku bayigirizwa baafubutuka ne bagenda, They said, "Who are those? ne babomba nti bagamba baani abo, We can't wait for this. kino tetukirinda, For us, we don't just die like ffe that." tetumala gafa tutyo. Bagamba ebyo binangwa nkoto. They said, I will hear about that issue. You will tell me what has happened. Banambuulira ebyabaddewo. Ne badduka And they've moved ne bamwabulira. and they gave up on him. Bo babeerawo nga Yesu ali bulungi. They are always there when Jesus is well. Yesu bw'aba asoboka babeera naye. When Jesus is affordable, they can keep with him. Yesu bw'aba tasoboka tebabeera naye. When Jesus is unaffordable, they can't keep with him. Ku makya baba naye, akawungeezi baba In the walala. morning they are with him, in the evening they are somewhere else. Bo babeera ne Yesu atali mu kabenje. For them they keep with Jesus who is not in trouble. Yesu atagenda kukwatibwa. The Jesus who is not to be arrested. Yesu abafalisaayo gwe batazze kukwata oyo baba naye. The Jesus who is not attacked by the Pharisees, they can keep with him. Yesu akola emigaati baba naye. They can keep around the Jesus who makes bread. Yesu akwatiddwa. But this arrested Jesus, Abafalisaayo nga bamukutte. when the Pharisees have arrested him, Nga bagenda bamusala engwala. they are kicking him all around. Bagenda bamusamba. They are kicking him. Omunaana tegubaawo. The 8 disciples can't keep around. Gandi bwe binangwa nkoto naye ajja kunsonyiwa. They run for their lives that we will hear about it. He will forgive us. Ajja kunsonyiwa busonyi. He will forgive me. Nze sifiira bwerere nkyali mwana muto. I can't die just like that. I'm still young. So those ones are disciples, Abo be bayigirizwa, but naughty, naye nga they are not disciples indeed. si bayigirizwa But ddala. we can see the three: Naye tulabayo bano abasatu: Peter, Peetero, John, Yokaana and Jacob. ne Yakobo. Those three Abasatu abo had a secret in their lives. baalimu ekyama mu bulamu bwabwe. They don't care what happens on Jesus. Bo tebafaayo kiki ekibadde ku Yesu. They don't care how he has been beaten. Tebafaayo bamukubye ekkomawa. They don't get scared. Tebamala gatya. You don't intimidate them. Tobatiisatiisa. They are ready to pay any cost. Beetegefu okusasula omutango gwonna. They followed him all the way. Baamugoberera okutuuka yonna They went with him. nga bagenda naye. Peter was the only one that was getting intimidated a little bit, Peetero y'omu ku basatu eyalinga atiddetiddemu, because he got humiliated but also frustrated in the Gethsemane kubanga during the arrest. yaswalira e Gesumeeni naye ate era n'atabulirwa nayo we baakwatira Yesu. There are certain things that he didn't do right, Waliwo ebintu by'ataakola bulungi, and he ended up by getting embarrassed a little bit. n'awunzika nga aswaddemu. When Jesus was arrested, Yesu bwe yakwatibwa, Peter jumps out, Peetero abuukayo get a panga, n'akwata ekitala a knife, ekyambe, and cuts off someone's ear, n'alyoka aweekulako okutu kw'omuntu, thinking ng'alowooza that he was going to get support nti yali agenda kufuna obuwagizi from Jesus okuva eri Yesu and from the rest of the disciples. n'okuva eri abayigirizwa banne, Thinking ng'alowooza
that is the way to fight. nti engeri gye bagenda okulwanirira yesu To fight back. okulwana. Remember before they left the upper room jjukira nga tebannava mu kisenge kya waggulu where they had dinner. gye baafunira kye balira ekyeggulo. It was Jesus who asked, yesu ye yabagamba, guys, yababuuza bantu mwe, how many bayonets do we have here? tulina wano ebitala bimeka? How many swords do we have? tulina ebitala bimeka wano? And Peter was one of the jogging guys. peetero nga y'omu ku bawoominga. He said, yeah, we have one. weewaawo ninawo kye nnina, nawakiri weekiri, Jacob has one. ne yakobo alinawo, We have about 3. tulinawo nga bisatu. But I think we need 12 or 11. twandyetaaze 11 12 ndowooza, or 11. 12 oba 11. And Jesus told them, yesu n'abagamba, it will be enough. ebyo biriwo binaamala, It will be enough. binaamala. In other words, he was aware that they had the swords, mu ngeri endala yali akimanyiko nti balina ebitala, just as the Zerotes, how they used to behave. They are those Jews who are the radicals. wabangayo abayudaaya bo nga bannalukalala. So this Peter, they used to be that. kaakati bapeetero gwe musaayi mwe baali baava, They had their knives. ebyambe byabwe nga babirina. And another thing, one of the reasons why they had all these swords, n'ensonga endala emu ku nsonga lwaki balina ebitala bino, some of them, it took them a long time to know what type of kingdom and rulership Jesus had come with. abamu ku bo oba bangi ku bo kyabatwalira ebbanga ddene nnyo okutegeera bwakabaka kika ki yesu bwe yali azze okukulembera. Majority of them thought bangi ku bo nga balowooza that yes, kiweewaawo Jesus is the Messiah. yesu ye masiya, Christ. ye kristo, Christ who is Messiah. oyo nga ye masiya. But Messiah, according to them, naye okusinziira ku bo masiya, and according to what they had read in the Old Testament, n'okusinziira ku bye baali basoma mu ndagaano enkadde, that Messiah had to come to redeem and deliver the nation of Israel from the hands of the Romans. nti masiya oba omununuzi yali waakujja anunule eggwanga lya isirayiri okuva mu mikono gy'abalooma abaali bagifuga getwale, Or from those who had colonized them or conquered them. oba okubanunula mu mikono gy'oyo yali abafuga ng'ettwale era ng'abatuntuza. And that was a general understanding across the board. yali entegeera ya bonna okuyita mu ggwanga lyonna. All Jews knew that Messiah was to come. buli muyudaaya ng'akimanyiko nti masiya alijja, But they also knew naye era n'okumanya ne bamanya that when the Messiah comes, nti masiya bw'amala n'ajja, he was going to deliver them from the hand of those that had conquered them. yali waakubanunula okubaggya mu mikono gy'oyo yali yabawamba. But they also knew n'okumanya era ne bamanya or assumed oba ne bateebereza that when he does that, nti bw'akola ekyo he's going to become the king agenda kufuuka kabaka, and then kick out all these Herodes alyoke afubutule bakerode bonna and all these Pontius Pilate, ne pontiyo ba piraato, and then he becomes the physical, political ruler of the nation of Israel. afuuke omufuzi ow'omubiri era mukulembeze owa isirayiri atudde mu ofiisi. And all the times this Simon Peter moved with Jesus, ebiseera byonna ba peetero bye batambula ne yesu, all what was going through their mind ng'ekiyita mu bwongo bwabwe is how they were going to be integrated in this new coming political government. buli omu ng'alowooza oba nze ngenda kuweebwa woofiisi ki mu gavumenti empya etandika, oba nze ngenda okubeera minisita waaki. You remember they used even to ask. era jjukira waliwo ne we baabuuliza, One of them asked, omu ku bo yabuuza, but Master, naye mukama waffe for us we left our things. ffe twaleka ebyaffe byonna. You remember me, I had my boat nze ojjukira nalina eryato lyange and I followed you. era negoberera. Please, as we are sharing this government, kaakati nga tugabana obukulembeze buno, when we finally capture Herod singa tumala ne tuwamba kerode and kick out the Roman government ne tugobawo abafuzi abalooma and the Pontius Pilate, ne ba pontiyo piraato, when we kick them bwe tubafubutula and you become a king, n'ofuuka kabaka, please consider me. bambi nzijukiranga, Remember me? nzijukira, I've put in my time. ntaddemu obudde bwange, For sure we are putting in time. tutaddemu obudde. We don't want to start to share these cabinet offices and you give other people and you forget us. tetwagala nga biseera bituuse by'okugabana ziyafeesi z'obukulembeze otwerabira otekemu abantu abalala. That's why even when it came to fight, y'ensonga lwaki byatuuka ku by'okulwana, when Jesus was getting arrested, yesu ng'akwatibwa, Peter, peetero, Simon Peter, simooni peetero kind of got disappointed. n'aba ng'atabuddwa n'okuyiibwa.
He moved with Jesus all this time, yatambula ne yesu obudde buno bwonna thinking ng'alowooza that a day is going to come olunaku lugenda kutuuka when Jesus overthrows the Roman rule obufuzi bw'abalooma and then takes it over. awambe. He was very surprised Kyamwewuunyisa nnyo for Jesus to tell them yesu okubagamba that on my soul there is a lot of sorrows ennaku ennuma that they want even to kill me. n'okunzita yagala kunzita. And Peter said, "Guy, be serious. Peetero n'agamba naye ssebo beera mukalaativu, Be serious. beera mukalaativu ku nsonga zino. We are here to overthrow a government. Tuli wano tugenda kuwamba bukulembeze. We know you've been training us for the last 3 years. Ozzenga otutendeka emyaka 3. We know you are the Messiah, Tumanyi gwe Masiya, a spiritual and a physical ruler." omufuzi ow'omwoyo era ow'omubiri. That's why Peter and the other group found a hard time to pray that night. Y'ensonga lwaki Peetero ne banne ekiro ekyo okusaba kwabakaluubirira, Because things were not moving in the direction they know. kubanga ebintu byali tebitambula nga bwe baali babisuubira. But anyway, finally, Naye ku nkomerero ya byonna the arresters of Jesus came. abakwasi ba Yesu ne bajja. Jesus asked these people, Yesu n'abuuza bano abazze kwata, "Who are you looking for?" munoonya ani? And they say, Ne bagamba "Jesus of Nazareth." Yesu Omunnazaaleesi. And Jesus said, Yesu n'agamba "It is I." nze nzuuno. They all fell under the power of his word. Yesu bwe yabaddamu ekyo bonna ne bakubwa amaanyi g'ekigambo kye. And Peter said, "Now the power has started. Peetero n'aga kati amaanyi gatandise okukola, Now they are going to see it." kati bagenda okkiraba. These people, Yesu n'abuuza bano abazze kwata, "Who are you looking for?" munoonya ani? And they say, Ne bagamba "Jesus of Nazareth." Yesu Omunnazaaleesi. And Jesus said, Yesu n'agamba "It is I." nze nzuuno. When Jesus said that, they all fell under the power of his word. Yesu bwe yabaddamu ekyo bonna ne bakubwa amaanyi g'ekigambo kye. And Peter said, "Now the power has started. Peetero n'aga kati amaanyi gatandise okukola, Now they are going to see it." kati bagenda okkiraba. Peter said, "This guy Peetero n'agamba ono omusajja is going to cause us problems. kati ate atuleetedde bizibu. The ear you cut is the ear he replaces. Okutu kw'osalako kwazzaako. The people you cut are the people who came to arrest him. Abantu b'osazeko okutu be bazze omukwata. He's the one who asked when we are leaving the upper room, how many swords do we have? Ye yabuuzizza nga tuba mu kisenge kyawaggulu tulinamu ebitala bimeka. So if these swords didn't have any assignment, Bwe kiba nga bino ebitala tebyabadde na kyakukola n'ekimu, why did he ask for them? yabadde abibuuliza ki? And why did he say they are enough? Era lwaki yatugambye nti ebyo binaamala? So they are enough. They were enough for what? Kati byabadde binaamala kukola ki? We are here cutting people. Whoever you cut is the one who heals. Kati tuli wano bwe tusala abantu gw'osala gwawonya.